olwo tugenda kuje walambulanga ku Namaliri toyogedde eyo andi bye bitunda bannayuganda bye balambula olwo omwana agenda alaba twagenda yasulayo ekitundu kinene kati nate ngenda kalanga olwo ali mu interview name 3 places you have ever gone for tourism. Kavumba Namaliri Nimuloti nesimba mbuzi aya lero katujja waliwo ekintu ekyannuma lulinga ndi Buteeyi nalina ku ttale nga nsitamye nsaasaanya nakaaba lwakuba tewali wakunnyamba nempowoola nalaja naggwa amazima wano omukunnuma saasobola kyekkanya bwali musoto bannumba g'amazima mutya nno baana ba taata mwenna abaliwo ekintu kyannuma nazimba nzenna emabega singa Saalumu akiwuuka singa ndi wala singa nnina n'omukazi ewange afumba ekiwuuka kyannuma kuva olwo nadda emabega nadda ku kitanda era nnompooca wandi bubi wansi wakale nakigwako g'amazima byatandika binsiiwa naye kati nazimba zenna emabega ndabye wandi bubi wansi wakale nakigwako g'amazima kino kyannuma nsaasaanya naye nze siriddayo disala ku ttale leka mbabuulire kwe kyava nze okunnumba nalina ku ttale eyo nga nunze ndaawo ezzike nno lya nnumba lyali kkambwe nga ne woosala amagezi oba nnoolimba eryassaba ndi kinjaago bannoolabawo byali byampaka lino teryali ddembe amagezi kyenagasala oddikkala nadda ku bbali mukasako oba olabawo bandi bubigga amazima kale nakigwako g'amazima byatandika binsiiwa naye kati nazimba zenna emabega ndabye wandi bubi wansi wakale munyambeko mmwe abaliwo munfunire kuddagala nfa wandi bubi g'amazima ndabye